Omulabi tukwaniriza ku Blaze Media ku kanyomero kaffe aka The Real Time. Olunaku olwaleero tukyaliddeko DJ Jacob Omutuuze, Chairman LC3 Bwenamwaya Division. Bwenamwaya. Tuzze akawungezi ka leero tumusaliddeko ddala ku mulimu gwe wano ku Denver waweerereza abatuuze era nga tubadde tusaba otwekuumireko nga tukuyitira mu nsonga ze zagenda okuba nga atumenyera mpola mpola waneeno. Sebo w'ekitiibwa taata osiibye otya taata? Nsiibye bulungi sina tabwa tutudde awo tukulinze okuviira ddala ndoza ssaawa 7 nga ne mukajji noonya akalulu akalo kanfukidde akalulu esebo door to door campaign egy'owulire ey'ettabbu kozi oli LC3 chairman eyeesimbyewo ku division ya Bwenamwaya division oyinza omuyita mu futi meya wa division. LC3 abeera meya meya wa division. Okay, so kakati tubadde tusaba otutangaazeemu mu bufunze DJ Jacob ffe tukuwulira ku Dembe FM mpozi ne ku mukutu gwo gwa social media. Sebo tusaba otumenyeremu DJ Jacob obuvo bwe n'obuddo. DJ Jacob Omutuuze amanya g'amatuufu ye akugizibwe Jacob Kyaligonza. Nazaalibwa ku saidi ya mamange tuli abana 8, ku saidi ya taata wange tuli bangi besitamanyi muwendo. DJ Jacob Omutuuze musajja atobye nnyo kutuuka waali wano. Era DJ Jacob Omutuuze ayite mu kusomozebwa kungi nnyo. Ku radio yasooka kubeera mutambuze n'atuuka ekyanali brenga n'etumwa Omutuuze. So tebibadde byangu ku saidi yange. Nina omwana omu siri single ndi mu relationship byebyo byange. Maama ne taata. Maama gyali taata yafa, mama wange na Kanadi Christina, taata wange yali John Kyaligonza. DJ Jacob wakulira ludda wa? DJ Jacob Omutuuze nakulira mu bifo bingi. Nakulira ku Kibuli Depot, Kibuli Mutajjazi, Gayaza ku Mukaaga, Kiteetika, nenkulira Kennamataba, Seeta, nenkulirako Erungujja, Wakaliga, nenkulirako Ezana. Omulabi atulaba wano ku Blaze Media ku kanyomero kaffe The Real Time. Akanyomero kakutuusibwako Alicon Fashions ku Kamukamu Plaza awo kulirana Cham Towers ku mwaliiro ogusooka edduuka liri namba 18. DJ Jacob Omutuuze olunaku olwaleero agenda tumenyeramuko ebitono ku byo ate atunyumize n'olugendo lwe mu byobufuzi kye kyamuleetera okuyingira mu byobufuzi n'olugendo lwe ku radio. Jacob oyizenga otunyumiza emboozi nze ndi omu ku bakufollowinga sebo ku social media ne ku radio programu zizo nziwulira. Nina mikwano gyange abakuwulira ne baganda bange nkuwulidde okuviira ddala nga nkyasoma. Toka nkaddiyo nnyo okutuukaawo. 2010 nali nfuluma senior 6 kitegeeza nali nkuwulira Dembe FM ebadde radio yange. Amina. Jacob ozze otutangaaza nnyo mu bulamu bwo era ndowooza y'ensonga lwaki abantu bangi bakutuukirira nnyo bayisizeewo ensonga zaabwe ku mikutu gy'egyenjawulo ku ebyo ebibasoomooza mu bulamu. Jacob biki bye ebyakusoomooza nga ggwe? Byansomooza nga nze muntu yakula nga kyetwala saafuna ku laavu ya mamange ne ya taata wange. Nze muntu yalina effujjo ennyo nga mukola emisango ewaka nze kafulu. Nze omwana yalina kwegamba olutwe mu baana ba mamange. Mamange yali mukyala mulokole era akyali mulokole. Mamange y'omu ku bakyala basingo mother abatalina mulimu naye yafuuka okuba nti natukuza abaana 8. Ensoma yange yali yakyamagero nnyo kubanga taata wange yali tayagala nnyo kunsasula school fees. So nga mamange atoba nnyo okuba nti anoonya basponsor okumperera. Natuuka ekiseera nemba nga sikyayinza kubeera wuwe. Olwefujjire nali nkola nze gwe bakwatira mu nnyumba z'abantu nga nziba nzize omuyaaye zanywa enjaga nze akola buli kimu ekyekisiru. Nentuuka ekiseera mama nangoba ewaka ne taata. Taata kiki ekyamulemesa okuba nga tayagala kuweera school fees? Kunywa njaga oba lwali lutwe luli lwogamba? Taata wange yalina obutakkanya ne maama nti taata wange yatuuka ekiseera nga ali infected. Mama nakitegeera we yakitegeera nasalawo butakuddamu kwegatta naye. Mu process eyo nze
yeetika obulumi bwabwe nti maama we yali ayagala kusasuza taata we yali ayagala kusasuzanga maama ng'amanyi w'omukwata nti no school fees zange ate nga omanyi abasajja nti omusajja waba yakyayagala omukazi nga tanabakoowa mukazi kiba kizibu nnyo okumuleka n'agenda so afuba nnyo alabe nga amweddiza amusigazi maama yatoba nnyo okulaba nti bw'agenda ewaka nga omusajja amulwisawo mu school fees lusisa amwedde ogw'ekiro asomuga nti osulo n'ogenda enkya ng'omanyi abasajja naye maama yagaananga so tekyali kyangu nnyo ku saidi yange nti nze yeetikanga ebivumo ku saidi ya mamange baganda bange nga bagamba taata yaga kusiga mama waffe siriimu ebivumo ebyo ebyabato byambonyabonyanga nnyo paka nesaza kati bikyambonyabonya so kwegamba tekyali kyangu kyali kizibu okufuna eyo stigma kusomero obeera byolowoozaako woddekawo oyinza okufunira ku mirembe ate ne bakubulinga abeewaka kwegamba sitole mama wangijja eri agitwala butoezi mu baganda bange taata woyo tampa ssente antuusizaawo nembeerayo ebbanga ddene ate agala nsulewo omusajja oyagala kunsiga sirimu so kiba kitegeeza nti no n'abakazi bamaama bali eyo balina okwegendereza ennyo ebigambo bye bagamba abaana because ensi eno gyolaba nti wokutuuka ekiseera n'ozaalako bwe kimu omwana we yakisikira kiba kitegeeza nti olina okuba omwegendereza ennyo ku radio kuno najjako nga omuntu azze okukola intaani tebyali byangu nabyo era still kubaga nasookera mu code room sasookera ku mpewo kati mu radio mu code room eyo nenfuna omukisa nti ofuna part time kuba nakolera omwaka mulamba nga tebansasula so nga ate bali banoonya ba silent DJ be ba DJ abeera ku radio ne bakuba nga tebeebaka ne bakubanga music nga music alina kusirika ekiro kyonna so nasooka kubeera silent DJ eyo gye nabbiriranga empewo nga tebanzikiriza nakwogera ku radio nza kweyogeza mpola paka katonda beyanyamba bebampa program tebyali byangu ebyokufuna program nga omanyi uganda ti uganda emirimu giri corrupted n'abantu botwala ku bantu bakyaliibo nabo bakutwala nga atalina makulu so tebyali byangu nabyo ebyo kakati Jacob ku radio nze ebbanga lyonna nkuwulidde ku radio sinyinza oba nga siina walala wona we nali nkulabye oba we nali nkuwulidde ng'oggyeko mu mirimu gino egya radio ne nkusanga mu press conferences ng'ezo ng'era mirimu gyaki gya radio Jacob mu mirimu gino egya radio ogimazeemu bbanga ki oba experience gy'olina kati ya myaka emeka experience yenna ya myaka kati gigenda mu 2 myaka 2 ng'oli ku radio ng'oweereza omunayuganda nampeeza munayuganda ekitaali kyangu mukwano kyali kizibu nnyo timalimu kuba nti kwerekereza bingi mwalimu kusaddaaka ebingi mwalimu okubanga oyiga ensi kikyeri mwalimu okuwanga omulimu gw'ekitiibwa because ojja kutuuka ekiseera naddala abaana bava ku campus olusi mu tekinika ez'enjawulo bava eyo nga balina essuubira baga nti ntuukirawo nkikubirawo nti bamanyi tebasookera kumakya okuva eyo nabo bateeka ku katebe okumala omwaka mulamba nga tebafuna ssente jjukira nti no tusoma ne baga nti twetaaga omuntu alina experience ya myaka wegiti so si kyangu kaakati waliwo tukiyite nti oba obunyomero waliwo akanyomero ako okugezaako okuyamba abantu sinagezaako naye ng'okikola era ng'oyitira mu bafollowers bo bagamba omuntu bwati ne bwati yayitidde mu inbox yange ng'alina kyanneebuuzaako abamu balina bizibu mu mukwano abamu balina bizibu mu maka gaabwe nga bo abamu balina ebizibu ng'abaana abavubuka abamu baaferebwa abamu balabye ng'ebizibu bye tuyita mu nsi muno mwonna ki ekijja kikufuula kansala ekyo nakitandika nga twali tukola wolokoso I think program yaffe yasukira ddala mu uganda munokola kwogera ku bibi by'abayimbi ninatuuka ekisaani nenfuna obutakkaanya ne ba Moze radio ningamba omugezi akyusa nengenda nga nkikyusa mpolampola nti buli muntu yena asooka kansolinga omuntu just lwakubanga abanayuganda tulina mentality egamba nti omuntu akukola counseling alina kuba mu bufumbo omuntu counseling alina kubeera mu faaza oba sheikh oba pastor omuntu counseling alina kuba omuntu w'enjawulo ku ggwe so nga ate ne goza dda kubira engoma n'ozina abaganda bagamba so
okansonga ko nakujja myaka dda ngangeza ko koli branding okuva mu kiri abantu kibamanyiddemu kitayina obutaba abantu kitiibwa ekyogezako okusiiga enzira abaaliwo aba celebrity abaaliwo kati nsala okujja mu kintu ekirala nnyo so kino kya kansonga kyampa nti omuntu akwagala ebyaddala omubuulya gy'oyitidde n'omugamba sigwe kayitiddeyo osobola okufuuka owakabi naawe you become a motivational speaker in that way ekkuba eryo nsobola okubeera nga I appreciate that. Thank you for that. Era nga nsaba osigale ng'okitambuza mu maaso. Amina. DJ Jacob nga tonnayingira mu byabufuzi. Kuba nsaawa zino ndowooza era n'ekikuyisizaayo gy'obadde obadde mu byabufuzi. Ssebo nga tonnayingira byabufuzi. Yes sir. Wafunamukko obutakkanya ku mpewo kuno. Nze kwe nzize nkugoberera. Lumumba ndi Wakakiro ngendo laba nga DJ Jacob waliwo olutalo lwaguddewo. Wali ku peegi yo ng'otabuze. Wali oguddemukko ensasagge n'abagezaako ku disrespectinga ab'ekisinde ekimu. Ssebo ensonga eyo mbadde nsaba otutangaze mu buwa gye byatuuka mwategeeragana nga kati muli mu mbeera ntuufu oba kikyali okubanga olutalo lwali lunene gye lwakkira tetwamanya. Olutalo olwo lwazikirira nga omukulu Honorable Bobi Wine aluyingiddemu era yaleetera okuzikira nti tekyali about nze kyali about mwana wange nti omwana wange kyekirabo kyange kyenina ku nsi oba tosobola kiwa kitiibwa kiba kitegeeza nti ne Uganda tosobola kiwa ekitiibwa kubanga emiti emito gigulumiza ekibira wekiba ekibira ekito osobola kikwata n'okivuma n'okirangira okiteebakako n'okirangira okifunisa olubuto nga si bituufu byonna kiba kitegeeza nti gwe Uganda enkya Uganda enkya oba togimanyi kijooweereza n'enkyukakyuka togimanyi kikyoyagala tugoba ba dictator ave mu Uganda ate gwe mu Uganda munnanga agakuwefudde dictator mu bulamu bwange kitegeera so ekyankozesa ekyo kulwanirira ddembe ly'omwana wange buli muzadde alina kyeyandibadde akola kubanga mulimu gwa muzadde ennyo okudifendinga ekyo yatonda n'ekyo kye yatonda kituufu kubanga ku nsi kuno omuzadde ye katonda wo ku nsi kuno so abamu bakitwala bulala abamu baaga naye nze muntu eyejusa nga amaze okukola ekintu but end of the day nensaba katonda ampa obuvumu okivunuka kubanga nti nno nze omwana w'omuntu yenna yenna simutwalanga nnyo ekintu ekikulu nnyo ekiri awo mu nsi waze nina kukola ekyo katonda kyandagira okukola yamba omuntu tomusubiramu kingi empeera ennyingi gijje mu katonda yakukira kumakya okukutonda so omuntu akyuka omuntu akubitrayinga omuntu akuwayiza omuntu akola ebintu ebyenjawulo kubanga naye Yesu baali mukola yakyusukisa abafu nayongera kumakira nkola ki ne bamukomerera so nze kulwange kyangi posese yanjigiza nti no si buli muntu yenna atalowooza kyolowooza ate si buli muntu yenna akwagaliza si buli muntu yenna nti najja kutegeera nga wotegeera paka katonda yatuyamba olutalo ne luggwa nze nenfuuka omusiru because kiba kirungi nnyo kuleka omusiru afuuka omusiru ng'ofuuka omugezi so byebyo naye ng'obaleka n'ogamba katonda yamanyi katonda yasalawo katonda buli kasitu kimu kyetukola ku nsi ya Mukama kirina empeera yakyo ojja kubeera ku Facebook ng'ovuma abantu ku WhatsApp ng'ong'ong'ola abantu but one day ojja kusasula wotasasula omwana ajja kusasula buli muntu agamba kale there's a reason, there is a pain behind that but that kale okitegeera so si byangu abantu abali mu nsi batwala ebintu okubeera simple ebintu tebiri simple tosakira kumakya kugamba nti n'ovuma omwana w'omuntu noga nti ajja kusirika pozi nga tata musiru pozi nga tabonyebonye na mwana we nze wange nabonabona nali waddembe omulwanirira kubanga ng'omuzadde yenna kikatakata okukulwanirira ekintu kiwatonda yesebo omulabi atulaba wano ku Blaze Media tulina DJ Jacob omutuuze akugizibwe Jacob atuyitiramukko mu bufunze mu bulamu bwe mu byobufuzi n'ebyo byazzaasanga nga ebiwonvu oba ebisiriko ebimuteteeganyizaako mu mbeera eno nga tannayingira byabufuzi. DJ Jacob osomesezza eggwanga era nkuyita musomesa gyembeera eyo ne bannange otandise olugendo olw'ebyobufuzi era nga osazeewo gye okiikirire abatuuze b'e Bunnamwaya Bunnamwaya division mulimu emiruka ebiri Mutundwe ne Bunnamwaya
kati generally ozenga division yonna yawamu sebo tazewo yingira ebyobufuzi kyekikusindiikiriza kubanga mu kulaba okwange oyinza n'oyingira ebyobufuzi ate omulimu gwa radio nakolaki n'ogusuulawo kyekikusindiikiriza oyingira ebyobufuzi okubeera n'erinnya nasobola kuyamba kitundu kwova kiba kibi nze kindeetera okuba nti nno neyingira mu byobufuzi kuba nze siri politician ndi muntu azze okukera ku makya okukola ebyensuubira ebyandibadde bikola era sigenda kweyisanga mu nabyabufuzi kuba mu nabyabufuzi talina nsonyi nze nina ensonyi mu mutima gwange ne mukamwa kange mbamu ebintu bisosola kulimba muntu mugamba because of njagala mpaka kalulu mugambirawo nti nawantu gye ŋŋenda tewaliyo kisobola kukolebwa wazira kusakira ekigambo kusaka kigambo kinene kirimu okusakira abakazi abaana n'abasajja so kigambo kinene nnyo so ekyandikira okuba nga nyigira byabufuzi nanyiva ku Dembe FM wano ekiro nensanga omukazi yali lubuto nga alina ogenda musinye okuzaala so yalina abalako defense mwanatunda omukazi ono nemunebuuza muntu kyavunanyizibwako ku division eyo naye nga omuntu avunanyizibwako ku division eyo bamuyita chairman of the ye division mayor omuntu oyo alina enkizo y'amaanyi nnyo okumanya ebitundu ebyalo mu kaseera ka covid namanya n'abantu abalimu naye namanya ani yeetaaga obuyambi mu kadde kano ntegeera nti weziba zi division 15 ng'osobola babuuza bananga ani yeetaaga obuyambi mu kadde kano ani gwe tuyinza okukeera ku makya okutwala okumufunya ambulance kubanga kimukatako okubanga ayamba abatuuze okwera mu mbeera ennungi so nalaba nga tebabikola nikonze kaneekolere kazi nekole ebintu byensubira bijja kukolerwa okuba ebirungi ate Jacob oyogedde ku mukyalo oyo gwe wasanga nga ali lubuto nga yeetaaga okugenda mu ddwaliro gwe wakolawo ki gwe yali avuga ng'oddaka ku mukyalo oyo gwe wasanga mukulu namuvuga nemutwala nemutwala mu ddwaliro namutwala mu ddwaliro mu bannansi kwaliko omuntu yalekera yagamba deposit gange omuvuka akola ku Dembe mugamba yenze kwe nategera nti nina eddoboozi mugasodde buli abuulizi nga njogedde nja kuswala nnyo kubanga nvudde mu bunamwaje mbadde emyaka 17 nesoba nga nvudde ebuvi wendo nga sobola kutereezaayo nenkwatamu engato zange zanguwa nga ngenda kwesimbawo sigera kwesimbawo nga politician ngenda kwesimbawo ng'omuntu aza okukulembera n'okukolera abo abantu bagenda omulonda enjawulo y'abapolitician abasinga obungi kati bagufula mulimu bakulima n'ekintu kyolabirako dda nti n'omuntu nanimba ngenda kulimba nti ngenda kukola kino naye yensi yaffe gye tulimu nti abantu bagala nnyo balimba nti abantu tebagala mazima kyobula nti ne Yesu era akola ebyamagero baako okulira ekigambo kino bagamba ssebo ffe enjala etuluma baako kyotukolera azo babuli ekyamagero kibatuuse kumpi n'omwoyo omutukuvu bo badda mu bya mmere n'ababuuza ani ayinawo wano ku mmere ne baleeta ebyennyanja n'emigaati n'agisabira negifuka mingi kiba kitegeeza nti politics yava dda n'omuntu okubeera greedy yava dda nti omuntu omugamba ebigambo nga totetedde malusu meere tajja biwulira omubuulira ekyamakulu nga kyekimutwala mu bugagga naye tayagala nga kijiddeko kiba kitegeeza nti abakulembeze be tulina bajja kukeera ku makya bakusooke bakusa ensawo zaabwe kubanga ensawo zaabwe ezo zezijja okuvaamu era akalulu kajja obbalemezaayo mu paliamenti kubanga ffe kennyininyini ffe tetulonda because kino omuntu asobola tulonda ono yampaayo bannange kasukaali ono yampaayo kano ono omwana wa gundi ono otegera tetulonda busobozi bw'abantu kyovula nti Museveni atufuze Museveni si ye mukyamu wazire ba MPs abali mu paliamenti abo be bakyamu bebakkiriza bagikwateko bebabaga amateeka yeye kennyini bebamulemeza mu bufuzi kiba kitegeeza nti wogera ku makya n'okukendeza abo bonna abali mu paliamenti abali greedy oba osobola okutaasa Uganda ey'enkya ekitali kyangu kakati Jacob olinayo abantu b'ogamba nti ono 2 oba 3 oba 4 be wali oyisiza ku mikutu gy'ebyo
kubanga egyo emikutu bwegityo egyaba motivational speaker gibanga emikutu egyaba counselor in life. Olina abantu bewenyumirizamu n'ogamba nti bano nze eddoboozi lyange eri abatali bajja kuba siyambye olinayo gwe nga gwe bangi ku radio mu bya relationship bangi mu bya radio nyakwogera mu South-Inda akola ku metro muyambe abavubuka bangi omu ku bavubuka asooka okuyingira ku magulu gaabwe n'agamba Jacob yanyamba yanjigiriza radio bonna balaba abaana baligimu eriko teri muntu time kuseeko mu mikono gyange teri muntu atatuddeko mu ntebe nange nemugamba naye kola woti nowoti nowoti naye just abantu bali evil abantu tebajjukira era abantu tebaappreciatinga naye sisikolera bantu nagaye nkolera katonda yatali azaamaanya omuntu asobola okugera ajja kukeera ku makyaku akulyaza amaanyi alimega nti munange weebale naye katonda ajjagamba nti noweebale kubanga yala kiba kirungi nnyo okuyambako katonda okutuukiriza ebyamagero by'abantu ebiseera ebisinga obungi kyoba bagamba scratch my back I scratch your back if you can't scratch my back I won't scratch your back so eyo moto nene nnyo era moto eyo ereetera okuba nti no omuntu aba asobola okuyamba omwoyo ogutayamba gwe mwoyo ogutasobola kukeera kumakya kutula kumpi ne katonda kubanga katonda ffenna yatuyamba natuwa obulamu bwetebeeza tussa omuka okuva January paka December nova ku mwaka gumu notoka ku myaka 30 nga tosasudde mu process waliwo abantu bunaka abafa buli second waliwo omuntu afa okitegeera so kiba kitegeeza nti katonda muddizeewo ng'oyamba omuntu omulala bw'okoleeza omukisa gw'ondi tegutulina kyovaako abantu abasinga obungi balowooza nti wenkuyamba nina kyenduzinga endowooza yakirogwa ndowooza gusigala gwongeddwako amaanyi gotasobola kulaba n'amaanyi ago omwana wo gasobola okulyako abantu go ge basobola okulyako kubanga ensigo gyosiga olwaleero somewhere somehow oli gikungula. Jacob, olw'ebigambo ebyo ndaba nga tewasalawo obusazi oba tekyakugwira bugwiza okusalawo jjenga kansala otherwise wandizenga emupi naye okujjanga kansala simanyi oba kansala namwe abamanyi ebyobufuzi oba kansala kitegeereza ddala ekyo nti oba kansala kitegeeza ddala nti oba kansala naze olaba kakyamaani olina kuba mufumbo kikirire kwembeerire mu Uganda MP olina kwambala masuuti okwogera ku bya love kubuulira abantu olina kubeera mufumbo oba father kitali kyekyokuba buli muntu yenna nawe obanga otegeera osobola kuyamba omuntu omulala mubama abantu abamulala ng'asobola okulaba ekibi nga takitola nga kibi teyekkiririzaamu nga lufenyini osobola omuganda omuganda munaye ekintu kyokola si kirungi awo vaawo si wali omukisa gwo kuba buli muntu yenna katonda eddoboozi lya katonda eddoboozi lyange katonda yalimpa nebyengenda okwogera yabimanyi nti ndibyogera so katonda wabanga asobodde okera kumakya okumpa omukka n'obulamu kiba kitegeeza nti no nino bikoze obulungi okutaasa emyoyo emirala egitenakera ku makya kufuuka nga nze we nali emabega yisebo. DJ Jacob wajja okwesimbawo era nalaba ng'oyambadde kale emyufu ng'oyambadde n'enkofiira eya People Power oba NUP ng'oyagala kujjira oba ng'ojjidde mu kibiina ekya NUP okwesimbawo ku Namwaya division. Listi yafulumye olunaku lweggulo eyabo abaweereddwa kaadi wafunye kaadi yo? Simanyi. Kulwaki tomanyi? Because ekifo kyenesibe tebana kitimba kasi simanyi oba nafunye oba saafunye naye simanyi. Olowooza nga banakuwa kaadi? Simanyi. Bwe bataakuwe kaadi eva mbeera ne plan A, plan B, plan C. What is your plan B? Nga tofunye kaadi? Nga sifunye kaadi? Kwekiririzaamu plan B yange. Nina posti gye nalaba okoze ekyokwekiririzaamu okyogere nina posti gye nalaba okoze ku mukutu gwo gwa Facebook ng'ogamba waliwo omuntu agezaako okuwaayo $9,000,000 eri bekikwatako mu NUP ng'ayagala okunemesa okufuna kaadi ya NUP. Ensonga eyo gyoba otangazaamu atulaba wano ku Blaze Media. Ebintu bibadde byogebwa ebyo n'abakulu abatwala NUP kikulu kiri mu mwogezi wa NUP babimanyi nti complaint zibadde nyingi kankuwa ekyokulabirako nti ebunamaya division baddira DP block neyingira mu NUP. DP block bwe bamu ku bantu abakyasinza okubeera n'obuvuyo mu byobufuzi
mubuna mwaya bafuba nnyo okulanti bakuba nnyo ba youth banno obutakola ki obutafuna position ate bantu bema bali babuze ebibuuzo nga bakumubuza otegera nasina ddanga ndaba nenga bwa omanyize muntu wamasaze okukola kintu kikola ate mbasaze okukola kintu kikola mutima guma tesidda mabega. I believe there is a reason ekintu kibi tukola ku nsi nti nga yo nupu yo kibiina kyange nkikiririzaamu naye I think nupu nga yo ekyakula bingi ebikyalina okutereezebwa bangi nnyo bajja givaamu bangi nnyo abajja okukera ku makya okubanga banenyeka emitima naye nze eva mbeera ne plan B plan C ne plan A ate ze omuntu omu nemenyeka omutima emirundi 10 nsigala ndi strong kubanga teri kintu kisobola kummegga kigo okuba gye nvudde yonna yonna nasolako ku street nengendako kampiringisa nensolako mu kisenge nembeera mu life eri miserable wala nasobola ogiyitamu just bino bya just bino bintu bina buli mia ku ntalo z'ennwanyi so nkafunire nga bantu kano I salute you nenkaleka omutuuze yenna ayinza okubeera eyo nga ali ku Blaze Media ng'akulaba essaawa eno oba oli awo ng'aviira ddala mu division gy'ogirire ddala okukiikirira kiki omusuubiza kubanga gwe tosuubiza ky'otaatuukiriza teekateeka ki z'olowooza nga zigenda kukusobozesa okubanga ebyo byonna byonna by'onaayogera oba by'ojjoyogera mu kampeyini manyi ng'ova mu kampeyini ojja sobola obituukiriza nteekateeka ki gy'obinajjako ekisookera ddala mu bundama yaffe eyo mbadde nnyo omuntu wa entertainment bundama yaffe eyina abantu abakubi ebikonde abasambi b'omupiira eyina abantu abaddusi abayimbi eyina abakyala aba business ladies abakola obulimu obusembeyo obutono eyina abavubuka abeeyiiya oluusi mu chapati oluusi mu boda eyina abakadde abakulu eyina buli muntu yenna mwali nze ebintu bigenda okukera ku makya okukola nti ekimu unity ekisingira ddala okuba ekikulu obwegasi ne development okubasakiranga kubanga badde nkola ku radio nga nsaka ebintu byenjawulo ne mu covid mwennyini munasobola okuba nga nsakira abantu bembeera nabo ab'obunamwaya ekyokulya naye kubanga omanyi nti oba tolina buyinza nga tolina maanyi tosobola kusaka kimala njagala nfuna amaanyi sobola okukera ku makya okusaka ekimala eri abantu b'obunamwaya era eri abaana n'abakyala n'abaami ne bataata baffe sikira ku makya kugera kumanya nti nze kera ku makya kubeera mwana yabafuzi oli konko kubanga omuntu muna yabafuzi ye muntu atalina kuswala mu mutima gwe ne mukamwa ke nze muntu atya okuweyama ekintu ekyo kimbuuzo waayo batugamba wooti kiki ekyatuukawo kimmanyi kyengenda okukola nja kikola ngenda kuyamba ngenda kuteekawo festival ya bunamwaya okulaga emirimu biki baani abakola mu bunamwaya biki ebikolebwa mu bunamwaya abakubi b'emikonde okunyinga guyinza okuba 5,000 oluusi mutwalo mpaka z'ababoda bingi ebigenda okukolebwa abakyala okukola ebibiina byabwe ebyokwegatta sente ziva mu gavumenti nezituuka mu division ewennyininyini nezibulirawo nga tezituuse mu bavubuka tezituuse mu bakadde so ebintu bingi ebirina okubeera makyo okukola naye nga byetaaga omuntu omwerufu atazze kukusansawo ye azze okukolera abantu jjukiramu nti nze sigifudde business just njagala kukolera abantu kubanga kindi munze kuva ku street banyamba kindi munze nina ebbanja eri abantu benasabirizanga ku street okumpa 10 okusobola obaddiza Alicon Fashions ku Kamukamu Plaza bebakutuusako akanyomero kano The Real Time tuli wano eno ne DJ Jacob Omutuuze agezezaako tuyitira mu bumpimpi ensonga ze atunyumiriza ku lugero lwe nga tanayingira radio n'atunyumiza nga ali ku radio saawa zino ali mu tumenyeramu ng'ayingidde ebyobufuzi atunyumiriza oba atubuulidde kikyayinawo ng'enteekateeka eri abantu b'ebunnamwaya division kubanga zenga kansala LC3 Sebo Jacob otubuulidde enteekateekayo nga bweyimiridde eri abantu b'ebunnamwaya olwo tolowooza nga bw'onaaba ofuuse kansala kubanga tube bakkiriza
nti osobola okufuuka era nga tukkiriza Katonda ajja kukufuula kubanga obukulembeze buva eri Katonda. Tolowooza nga obuvunaanyizibwa bwo obwa kansala tebuukwetikka oba tebuukubukalemu nnyo n'osuula emirimu gino kubanga abantu bangi abakulinamu essuubi ababeera balindiridde essaawa zo ez'okubaweereza mu puroguramu yo. Bantu bangi ababeera bakulindiridde ku mukutu gwo. Jacob anaateekayo ki leero? Ekintu gye kiriwo nti ensangi zino omuntu akukkiririzaamu obeera naye mu ttaano wooti. Ntambula n'essimu yange eno sookera ku makya nenkwata ka vidiyo nenkwogera nkapostinga ku social media yange. Omuntu najja nakajja ku social media nakatambuza kigenda kukasanga n'okasanga abantu gy'otamanyi kyokka gyekali. So ebintu ngenda kusigala nga mbikola nye nagambye nti nasaba nnyo Mukama Katonda nnyambe erinnya lyeme kunsinga maanyi namwerabira kyovala mu lulimi lwange mba njogera nsinga nnyo percentage egiwa Katonda because Katonda ye buli kimu. Katonda yagaba amagezi ag'okufuga, Katonda yagaba amagezi ag'okuganja. Kyovala nze muwala wange mba nsaba naye muga nti no tosaba Mukama Katonda kuwa bugagga, musabe Katonda akuwe favor. Once owane favor buli kimu kyekola kyokka. So ebino byonna byengendamu tebiina gyojjakera kumakya kunnemesa. Nkyali mwana muto, nkyali muvubuka muto, ate nkyalina time nyingi nnyo. Sikyakuba ndongo nabikubakubadde nabikoowa. Kati ekintu kyendiwo kuŋŋanya myoyo egyo egyamenyeka, kuŋŋanya myoyo egyo egyabula, kuŋŋanya myoyo egyo egyasuulibwa bazadde baayo, kikuŋŋanya wamu giteekamu ekitwe ekitibwa essuubi. Manyi kisoboka okukeera kumakya omuntu omuteekamu essuubi but omusanze wa kyekintu ekisinga kuba ekikulu. Kyekyo naga nti no buli wamu omuntu obeera naye. Ngera bugenzi ku Facebook, ngenda ku Facebook nze omu ku radio presenter abaluganda abasinga okugobererwa ku Facebook okwo ne ku Instagram kakube ku Twitter. When posting ekintu kimakinga nnyo impact y'amaanyi okusinga radio presenter abasinga obungi. Siga nti ndi wakabi niwazira kibakita favor from God. Katonda kyeyakuteekako, Katonda kyeyanteekako kyeyanaazaako favor kyesinga okutunulira era ntya nnyo favor okunzigwako nga sigikozesezza kyova njagala gikozesa okuba ntuntereza bunamwaya. Gwe wasalawo okuviira ddala we wava mu kubeera nga mulina program gye mwali mukola ey'okusiiga enziro oba ey'okwogera ebikya eri ba celebrities, wasalawo to live on the positive side of life. DJ Jacob, nga tuwumbawumba oba nga tuwunzika, bigambo ki by'oyinza okusibirira oyo akulaba n'oyo ali eyo oba oli awo gy'ogenda gye weesimbyewe bunamwaya ne tuli abo nabana abatulaba ssaawa zino n'eggwanga abaligenda bafuna eddoboozi lino oba ekifaananyi kino abanayongera okiraba, kikyobasibirira ng'entanda? Ekibasibirira ng'entanda ekisookera ddala kwekera ku makya okweyagala. Tugera mu myezi ena ekyasinga evudde kubeera egy'obulabe. Emyezi egyo ena gye gisalawo mukulembeze ogenda okusindika mu parliament ku division wonna wonna, naye gye emyezi ena gikaabiza bannayuganda bangi, kigenda kutta bannayuganda bangi, kigenda kutta future y'abannayuganda bangi. Kubanga omuntu gwogenda okusindika okulonda agenda kubeera mu myaka egyo, myaka etaano abantu bangi nnyo bafiiramu, n'emyezi gino ena bantu bangi nnyo bagenda okubeera abalema. Kyeŋŋamba omuntu ena ndaba ka vidiyo kano nti twebeereremu tukole kyonna ekisoboka nga tutandika obulamu obupya n'enkyukakyuka empya. Tetujja keera kumakya kulinda bazungu tutuleetera enkyukakyuka mpya. Naawe najja oli mu kapasiti yonna Katonda ajja kutonderamu osobola okuteekayo enkyukakyuka. Enkyukakyuka etandikira mu famire yo, enkyukakyuka etandikira ku lubalazaalo, enkyukakyuka etandikira mu lujjaalo, mu luguudo lwo. Oba tosobola keera kumakya kutereeza makaago, lujjaalo, lubalazaalo n'oluguudo lutambula mu kiba kitegeeza tumanyi enkyukakyuka kijja olwanirira. Beera ekyokulabirako ekirungi oba oyagala enkyukakyuka weeyisa enkyukakyuka gy'ayagala okubeera, si kumalako bannayuganda banno mirembe. Okitegeera bw'onookera kumakya okumalako bannayuganda banno emirembe kijja kuba kitegeeza nekirwanira tokimanyi. Jacob, tukwebaza nnyo okubeera ng'otuwadde akadde tuwebigambo ebyo. Tukwebaza gwe azze nga tugoberera okuva DJ Jacob gy'atandise nga tunyumiza emboozi ye. Weebali kwekuumira ku Blaze Media. Tugenda sigala nga tukuleetera baserebu ab'enjawulo. Programu yaffe ekutuusibwako Alicon Fashions ku Kamukamu Plaza, edduuka liri FF 18 ku mwaliiro ogusooka. Weebale nnyo, weebalire ddala.